Julius yebaaka ne sister wange gwenzirako ate n'ekirala sister wange oyo yebaaka naye mulwadde kati nga nti ajukira namugambako okwekebeza n'agaana ne mugamba emirundi egiwera n'agaana. Sister wo mulwadde bwe toli mulwadde? Nze siri mulwadde, sister wange oyo yebaaka naye yafuna obulwadde ate si ye yekka sigamba oba sister wange kagenda akikola mu nyumba no omwana nagula bamalaaya kale mbeera bwekyo yakwetamwa. Nga tumaliriza ku saidi yammwe mama amugamba nti sister yakola ekintu ekifaanana bakimanyi abiwaka bakola kyeri sister bayogera naye ne bayogera bingi kale bonna ne boogera ne bamunenya ne yeetonda naye ne tu separating nze naye like we don't connect that much. Tucha connectinga nnyo naye right now kale nsobola kati omukubira ku simu ne mubuuzaako kati kuba nakitegeera omusajja y'ensobi omuntu wakuwebaaka ne sister musajja aba y'ensobi. Sister wange mbadde naye kuva mu buto mama afe yatuzaala basatu mu nsi era mama afe yafa n'atuleka basatu era we tubadde nga tubonaabona. It is kinzijukidde ekyo because oyo sister wange mwagala nnyo ate ye muntu eyayebaaka ne bange kinnuma kubanga we nali nsinga okwagala nnyo kinnuma kale kinnuma buli we mbatunulako babiri kinnuma nnyo kinnuma kubanga nali mwagala nnyo ne Julius nali mwagala nnyo naye kyannuma nnyo kubanga namwesiga ne muleka ng'ewaka simanyi emirundi emeka gye beebakanga ate mulwadde kati nali neebuuza ku kiki kye baagala okunkola baali baagala kunsita kubanga omwana wange nali saagala omwana wange alwale ne babuuza mwali mwagala kunsita ne Jesse kubanga wali mukimanyiize Jesse muyonsa senga saategeera ntino Jesse ntino oba mwina kye mwakola kubanga vidiyo zaalaga nga beebaka live namulekawo emirundi mingi gye sitamanyi kale bandisappointinga nnyo bandisappointinga nnyo ekintu ekyo kinnuma nnyo yabeerangawo ebyo ebiseera nga takola. Naye katulowooze omuntu ayinza olowooza nti owaayiriza musajja. Mukama y'amanyi naye maziga gange sigakulukusa bwereere. Mukama y'amanyi era eyo emunyonyo mwami Prince gye yali atufunira waliwo neibange Mukama amuyambinga waali ye evidence yange kuba nakule nategeera era ye yankwata nanyweza mu kifuba kye nangamba guma. Programu eno kutuusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkubo eryo basangibwa ku Mukwano Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba nga mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribe atera munonye ne ku namba y'essimu awo ayongera okubeera nga akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju restaurants, gym, saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga tofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu.
Damage Films bano bakugu mu kukwata n'okkuba ebifaananyi by'emikolo gamba ng'embaga, kwanjula, birthdays, anniversary n'emikolo emirala mingi egy'enjawulo. Basangibwa Lukuli Naŋŋanda ku social media kwe bali nnyo, osa n'ennamba y'essimu nga woogiraba awo bakubireko bakuwe ekifaananyi eky'ebyafaayo. Nze Lujjo omulungi atulaba tuli side ze Bukasa bweyogerere era nga wano we tuli ne maama ow'omwana omuto ddala. Naye nga ndowooza mutula tuli ku lubalaza oba tuli ku kifugi. Mbeera si nnungi, maziga meereere, ensonga zonna zikwata ku taata lwe bagenda okuba nga batunnyonnyola mu kifaananyi na lwaki maama ali kabalaza we twogerera. Tali mu maka ge, alina gye yanobedde. Kale maama abaana nsanyusa okulaba. Kale ssebo, nange nsanyusa okusanga. Sijja kubuuza ogamba otya mmanyi si birungi. Era si birungi. Ki ekyatuuseewo? Amanya gange nze Desire mukyala Julius Sekitoleko Everlifter. Kakati ekindeese olwaleero Julius twafuna obutakkaanya bbanga ddene. Twafunye obutakkaanya okuva we nazaala omwana ono n'okuva Julius we yafuna ku ssente ezo ze baamuyamba abantu. Era nga njagala sooka okwebaza abantu bonna abatubeererawo nga Julius ali mu kkomera. Katono nnyo sooke tukubira Abannayuganda ekifaananyi ku mwami Julius ono Sekitoleko gwe twogerako. Ye yagenda mu Olympics e Japan. Yes, n'abula ne bamusiba nga bamukutte. Yes, bwe yakomawo baazira kisa ne bamuyamba. Era njagala mwebaza nnyo Mama Fiino okumubeererawo naye nga njagala mugamba nti byonna bye wamubeererawo nze sirina bye nkifunyeeko n'omwana wange ate ng'era wamugamba nti birabirire nze n'omwana. Naye embeera eriwo kati omwami Julius abakazi bafuuse abakazi Julius ampisaamu nnyo amaaso n'omwana owange tamuwa kitiibwa. Abakazi abaleeta ne ku buliri kwe tusula. Mbeera si nnungi kale kuva we nazaala kuba Julius we yafunamu ku busente tulibeera maziga tubeera mu bintu bya si bulungi n'akamu. Ki ekyakusikiriza okuva ewaka n'ojja eno gye wazze? Ekyansikiriza okuva ewaka bibadde bingi naye nga nguma ng'omukyala. Julius yebaaka ne sisita wange gwenzirako n'abakazi abalala bangi mu biseera otya nti yeebase ne sisita. Yeekwata vidiyo munnaye Julius alayika azannya pono nga tetumanyi. Buli mukazi gwe yeebaka naye beekwata vidiyo. Bwe yagyekwata n'amala n'agikulaga. Teyajindaga. Agenda mu ssimu ye. Nenjiraba nali nkyali nakawere. Ebiseera byali bya Christmas. Bwe nakomawo ewaka nga nvuddeko ewa sisita wange omukulu okumbeerera like okunzijanjabako. Nakomawo nakwata ku ssimu ye nasangamu videos. Sisita waamufunayo? Sisita wange yajjanga waka kunnyambako ku mirimu. Mwabiranga waka wamu? Mwami Prince we yatutwala Mwami Prince mukyala Kalibala amumanyi. Waliwo Mwami Prince yatuyamba n'atufunira ennyumba emunyonyo. Naye nze naswala dde eyo kuba yaleetangayo bamalaaya n'abebakirako ku buliri nga siriyo we nali ewa sisita wange ekisugu. Era we nakomawo byonna nabiraba mu ssimu sitigamba nti baŋŋamba bugambi. Omusajja wa buvunaanyizibwa erinnya lye lyogerwako okukola ebyo by'ogamba. Era kituufu erinnya lye lyogerwako naye munnaaye abantu babeera ne bad side of theirs nga tomanyi munnange. Naye nga embeera eriwo kati tetuli bulungi ne mutabani wange. Nagezezaako okuva ewaka neŋŋamba era neŋŋamba kankwate ekkubo kuba naade naakavaayo mbadde wa tata wange nga sisita wange graduating omulala. Nagenza okuddayo nga yaleese nga alina mukazi gwe yaleese ne basula muki nga n'obuleesu bwe buliko spams biki. Kati munnaaye embeera eyo neŋŋamba omwana wange. Gwe yakufunanga mukyala official oba nawe yakufuna mu mbeera eno gy'ogamba gy'abeera n'abakyala ab'enjawulo? Yanfuna mukyala official era ne waffe amanyiwo ne sisita wange amumanyi. Tewajja buzi bino by'abakyala kukyusa bakyala? Sajja buzi kuba namwagalira na mu mbeera ye wansi
nga tukyasula wansi ku mufaliso. Ebikolwa ebifaananako ebiti wabirabako mu biseera byo nga tonnafuna lubuto oba bizze oluvannyuma lw'okufuna lubuto? Ebikolwa bwe biti sijja kulimba nze saabirabako nga sinafuna lubuto. Yali musajja nga ali faithful. Tomanya naye nze bwentyo bwe nali mulaba talina kye yali ankweka nga tuteesa kimu naye Yesu yafuna ku ssente nanvaako nabeera nga tanfaako n'omwana wange kati nga maama we yakontrollinga buli kimu era buli kimu kye njagala mba nina kisaba maama we. Ati ye maama we agamba ki ku nsonga z'omutala? Nti naadde nze nfunye ebintu byange nga mbaviira kati we yazze n'asanga nga nkola ki nga ndi kuvaawo kati nkuba nga naadde enkoya ate n'ekirala sisita wange oyo yebaaka naye mulwadde kati nga nti ajukira namugambako okwekebeza n'agaana ne mugamba emirundi egiwera n'agaana. Sisita wo mulwadde? Bwe toli mulwadde? Nze siri mulwadde, sisita wange oyo yebaaka naye yafuna obulwadde. Kati oyo Julius yebaaka naye kati yebaaka naye nze neraliikirira okuvako olunaku neraliikirira. Namugambako tugende twekebeze nambuzaabuza n'angamba mbu ye yagenda ne yeekebeza n'andaga n'obupapula naye ebyo ebintu babikolanga omuntu asobola kugenda buba tugenze naye. Kati nengendayo nengamba nze nengenda mu ddwaliro musawo n'angamba tokwegatta naye soka olindeko paka we munajjana ne mukola ki ne mwekebeza. Kati olunaku lwe naddayo ng'abakyala ebyemmako bimanyi n'angamba mbadde njagala naye ndi mulwadde. Omukazi gwe yebaaka naye yamusiiga n'obulenzi kwe. Kati neŋŋamba nemubuuza kiki ekikuluma n'angamba ngenda ku mpiso bankubye empiso. Kati nze natiddemu neŋŋamba n'omusajja buno obwenzi sijja malako nabo. Obwenzi buyitiridde bungi mu mmotoka ewaka kale bimususeeko era ne we yagenda e Dubai kwezo sente ze bamwa mu parliamenti mama we bapanga n'agenda e Dubai afune omulimu naye omuntu eyamutwala n'amufera. Kati omuntu eyamufera naye n'afuna we yali abeera mu gundi mu bed space kati gye yali abeera era sente zisinga zaggwera nnyo awo nga bamuweereza okulya bamuweereza n'ez'okola ki ez'okusula. Kati bwe yadda namugamba nze sijja sobola kubeera naawe era nakimugamba nemugamba kiba kisoboka kuba mama we yasooka n'angamba ye kasita agenze Dubai gwe beera wano eno tagenda kuddamu beera naawe naye we yadda bwe yakoma bwe yatandikira teyaswalako nti oba mukazi wange namuyisa mubeera bwe nti bwe yakoma bwe yatandikira. Kale mpise mu mbeera ey'okuswazibwa y'okujoogebwa mbeera n'oyo sisita wange yeebaka ne yaliwo ate yeebaka ne bba waliwo ali eyo mukyalo eyo. Kugamba kiki ekikuteeka mu mbeera nga tobulirawo okutya kwonna gamba nti sisita wange weebaka ne bbaawo? Okutya nze nga nze nti ebyaddala kababuulire ndi traumatized kuva olunaku lwe nakitegeera siri fine. Era nagambako ne maama ne mugamba mujja kundeetera okwekola ekikyamu. Waliwo n'omukyala gwe nakubirako mu parliament ne mugamba Peya njagala kwekola kikyamu ne munnyonnyolamu embeera yange naye n'angamba ajja kunzirira teyaddamu kwogera nange. Ne mwegayirira ne mama Fina mbadde mugezaako ne njogerako naye naye babadde tebanaba kunziramu. Taata mu kaseera kano wamuwuliza omwami Julius Ekitole? Yankubiddeko n'ambuuza biki bye nkola kubayita kuyita bamawulire. Nze ne mugamba mama we anfuukidde ekizibu nammwe munfuukidde ekizibu. Mama we yangambye omwana wange ne mwerabirire n'angamba ŋŋambe nkubire abasupaaka simanya abamawulire oba abapoliisi bo banyambe oba banyamba banyambe. Neŋŋamba kanzirukire eno kubanga sisuubirayo buyambi.
Nengamba kanzirukwire ku mawulire osanga bananyamba. Buyambi bwa kika ki bw'oyagala? Nze mbadde njagala omuntu yenna alina omulimu, omuntu yenna alina ewantu w'okubeera oba nnyumba. Ffe tufune we tubeera ne Jesse. Bamuyita Jesse Kitoleko Jesse. Tate Sekitoleko Julius. Yes sir. Mwana Sekitoleko Jesse. Yes sir. Mwana mulenzi. Yes sir. Musika. Yes sir. Kati wamugye mu maka ga kitaawe taagasikire. Maka kimunaye sente zonna tetulina yadde n'akapoloti. Sente zonna naye zadda mu bakazi. Bukasa mupangisa. Wano tupangisa sebo. Eri tupangisa. Golowooza ki ekiyinza okukolebwa? Owulira nga omwami wo oyagala asale ku ebyo byakola mulabe nga mutambuza mukuza abaana n'okutambuza amaka gammwe. Edda saagala tuddemu kubanga tosobola kuddamu kwebaka na musajja eyeebaka ne sisitawo. Vidiyo ezo buli lunaku mbadde nsunulako nga mpulira njagala kwekola kikyamu. Nga bwe wensitulako bati mpulira njagala kwekola kikyamu. Era omukyala omu kansala n'aŋŋamba toddamu kuleeta ssimu eyo n'azikwata n'azidiriitinga mu ssimu n'aŋŋamba toddamu ziraba. N'aŋŋamba guma makazi Mukama ajja kukutemera ekkubo we litali. Era nazaala wange yannangidde n'aŋŋamba njagenda nzunga nga nzaalazaala buli wamu kisazaamu linnya lya Yesu. Nina omwana wange omu mulala Piki namuzaala nga nkyali muto by'abawala obimanyi. Kati oyo mwana samuzaala mu famire embi bamulabirira era ali fine. Okitegeera. Naye era mbadde mufumbo wa Julius nga n'omwana wange oyo tebamumanyi tebamulabanga nako ne Julius tebamulabiriranga nako ne Julius tamumanyi waafaanana nti oba yali amulabye kwe bati physically. Omwana wange ali eyo ntebe gy'abeera era we mba njagala nze ngendayo nenkola ki nemulaba saamuzaala mu famire enjawulo. Gendayo mulaba tulaba taata we. Taata we si gy'abeera. Abeera wa ssengaawe. Ebikolwa ebifaananako ebintu buli ebitera okulabika mu bafumbo wabeerawo oba oluusi akooye munne. Olabawo embeera nti baba badde bikusindiikiriza oveewo. Babadde bansindiikiriza kuba ne mama we yaŋŋamba muviire. Mama we yaŋŋamba muviire. Era okuva kiri ekintu ekyatuukawo nga yeebase ne sisita wange embeera yakyuka olw'okuba nabanenyaako nze yafuuka omubi. Embeera n'ekyuka kati nze nga bansindikiza era munyazaala yaŋŋamba oba oyagala tambula ogende. Kuba nayogerako ne mugamba mama mpulira neetamiddwa mpulira neekyaye. Mpulira Julius njagala nviire. Julius namugamba nviira namusindikira ka audio ne mugamba nviira yali yakadde Dubai nviira mpulira saagala kulaba nviira. Ne mugamba oyinza okundeetera okwekola ekikyamu n'omwana wange oba gwe by mistake saagala mistakes happening nyamba onviire. Mbeere mirembe n'omwana wange nze sigenda laba mwana oli taata we. Omwana wamwe nja muba wamulabe naye yagala tuseparating mpulira embeera sisobola gibeera buli wenkutonya bati nzijjukira eri moment. Kale tetugenda kusukkawo wano. Tusaba Katonda akubeere mu nsonga zino zonna tera n'embeera etaaga okukuyambako. Yinza okutuwa ku nnamba y'essimu. Namba yange y'essimu eri 07 888 57 060. 07 888 57 060. Noti 7 8 mirundi 3 5 7 0 Kale ebiseera ebisinga abantu baffe batera otukontaktinga ku mbeera weeziti. So emboozi eno tugikoledde ku lubalaza n'abategeezezza nti omukyalo ono wetwogerera yanobye ewaka ali wa sisitawo obulamu gye butambulira ye n'omwana. So n'olw'embeera eyo bazadde bannaffe
tuyinza okuteekawo embeera ebeera ng'ate esangula amaziga omukyalo ono ge mulabye takaabira bwereere waliwo ensonga eri emabega. N'ekyokuba nti omusajja tetunnayogerakokko naye tujja sobola tukirekera awo naye nga waliyo era akyagamba nti oyinza obba omuwaayiriza engeri gye tutannamufuna. Naye katusooke tugende n'emboozi yo nga weekyali ayagala omuyambako ennamba y'essimu mugifunye bulungi nnyo. Osobola n'okunnoonya ku yange oba okyetaaga okwogerako n'omukyalo n'oba okumuyambako ku nsonga ezifaanako bizityo. Nze lujja Katonda batukuumire paka ate puroguramu enaddako. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja. Biodigester neeri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'obalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.